Exodus chapter 3 from 13 to 15. Chapter 3, verse 13 to 15. Exodus okuva 3:13. Yes, sir. Musa n'agamba Katonda nti laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri, ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe. Nabo balyogera nti erinnya lye ly'ani? Ndibagamba ntya? How will I say? Katonda n'agamba Musa nti ninga bwendi. Nayogera nti bw'atyo bw'ali bagamba abaana ba Isirayiri ye antumye eri mmwe. Ndi yantumye gye muli. God said, Katonda n'agamba Musa nti bw'atyo bw'oli bagamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo ly'erinnya lyange ebiro ebitagwawo. N'ekyo ky'ekijjukizo kyange emirembe gyonna. Hallelujah. Nebokoma lwakuba nti Bayibuli ezimu tezitera kwogera kigambo ekyo Yahweh oba Yakuwa. Most of the Bibles don't speak out this name, Yahweh, or naye nga awamu we boogera ekigambo the Lord, but somewhere where they mention the Lord, mu capital letters kati ngene yange wanegamba nti the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob has sent me to you. Agezaako okutandulula erinnya liri lyasoose nalyo lyayise ndi. he is trying to explain the name he started with, that I am. Hallelujah. Amen. Erinnya litegeeza is self-complete, is a self-complete being. That means kitegeeza nti ye kennyini. Ankyogera ekya mu Luganda. Self-complete being. Ye yennyini yeemalirira, tagattibwako kintu kyonna, kind of. He possesses all authority. Alina obuyinza bwonna, yeemalirira. Yennannyini buyinza. He owns all the authority. Waliwo weegezaako okumunnyonnyola mu 6. If we go in chapter 6, it explains the so more. verse 2 tulabe. In the same book, Exodus chapter 6, tandika ku verse 1 paka ku yokubiri tulabe. Okuva essula 6 olunyiri olusooka. Mukama n'amugamba Musa nti kaakano bw'oliraba byendi mukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagwa mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze Yakuwa. Yanguwako obutebundika. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze Yakuwa. I am the Lord. Olwokusatu Continue. Olwokusatu nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekyo kinootinga ennyo. Naye mu linnya lyange Yakuwa. Saamanyibwa n'omulundi n'ogumu oba I don't know ey'Oluganda bwegamba.
yalabikira azannyonnyola erinnya lye limu wano. He is explaining the same name here. He calls himself I am. He calls himself Yahuwah oba Yahweh. Wano agambye, He's telling you here, agambye nti I am the Lord, I appeared to Abraham, to Isaac and to Jacob as God Almighty. Eyoluganda ekiseja nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. He possesses all authority. alina obuyinza bwonna. Ye nannyini maanyi gonna.